Leero akakiiko k'ebyokulonda kasinkanye abamu ku bakiise abeesimbyewo ku bwa pulezidenti okumulungula okwemulugunya okw'enjawulo okuze kubaawo bukyanga kampeyini z'obwa pulezidenti ziggyibwako akawuuwo. Ensinkano eno etakkirizibwamu bannamawulire eyindidde ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda mu industrial area mu Kampala nga yeetabyemu n'abakulu mu poliisi y'eggwanga. Ab'ekibiina ki National Unity Platform bakiikiriddwa ssaabawandiisi w'ekibiina David Lewis Lubongoya era nga be basinze okwemulugunya ng'agamba nti ab'ebyokwerinda basoose okutulugunya kandideeti waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bamulemesa n'okutuuka mu bitundu eby'enjawulo yadde nga babadde bafubye okukwatagana nabo. Kisooka mulabye nga batujja ku makubo agali direct ne batuyisa mu byalo okusobola okutuuka ku venues zaffe. Ekyo ne tukivumirira ne tuvumirira ekyokutulemesa okugenda ku bifo oba venues bye tuba twesaliddewo bo ne basalawo okutusindika wala nnyo we twali badde tetwagala kugenda era muze mukiraba mu iganga n'olunaku lwajja mu buli district Kamuli n'awalala abapoliisi bajja ne bagamba nti NUP candidate talina campaigning municipality talina campaigning mu town alina okugenda eyo. Lubongoya alopye n'ensonga y'aba RDC abayisa ebiragiro ebitali mu mateeka ku muntu waabwe ababalemesa okukyazibwa ku radio okubalemesa okutambulira mu luseregende n'okubayisa mu byalo nga n'ensonga y'obuuma obumanyiddwa nga jama bwagamba nti babuteekako nga bukyankalanya netiwaaka. Ku nsonga ya jamas ezitutambulirako nga buli wetubeera namwe amawulire musobola okiraba wetubeerawo wonna internet ebeera teriiko bulungi kubanga batuteekako jamas ezitutambulirako. Twogedde ne ku nsonga y'okutulemesa okubeera ku radio stations ez'enjawulo nga bagenda batiisatiisa radio stations nga babagamba abo temubahostinga ebyo byonna tubivumiridde. Nandala Mafabio wa FDC akiikiriddwa Augustino Jambire ng'ono yeekokkodde ab'ebyokwerinda abazze balemesa enkuŋŋaana za kandideeti waabwe mu disitulikiti ez'enjawulo. Electoral Commission ne security balemeddwa okukola omulimu gwabwe ogw'okulaba nga puroguramu zaffe ze twakaanyaako tuzitambulirako bulungi kuba tugenze tutuuka mu bitundu ebimu poliisi netulemesa okutuuka mu bifo ebimu bye twandyagadde okukyalira abalonzi baffe. Ekimu ku byo bye tubasabye bawandikire eggwanga oba abalonzi babagambe zino district oba emiruka gino tegiteekeddwa kukyalibwamu oba kunoonyezebwamu kalulu. Bo aba anti ekya Major General Mugisha Muntu babadde basanyufu olw'akakiiko k'ebyokulonda okubakkiriza okugenda mu maaso ne kaweefube gwe baliko ow'okusonda ensimbi za kampeyini. Kimu kitukanyeeko mu meeting ya leero era tuli basanyufu nti Electoral Commission Chairman ne ba commissioners n'abalala babadde mu meeting bakanye naffe aba Alliance for National Transformation engero gye tubadde tunoonyamu ssente nga tuzondamu ssente za candidate waffe Mugisha Muntu kugezaako okutambuza kampeyini zaffe. Moses Byaruhanga yakiikiridde Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni akwatidde NRM bendera wabula ono ategeezezza nti bo tebalina kwemulugunya kwonna kubanga bagoberedde bulungi amateeka n'ebiragiro by'akakiiko k'ebyokulonda. Kubanga ffe tugoberera amateeka ebyo byonna byogerako babadde bagamba abantu abakola procession mu makubo abantu abakyusa puroguramu yaabwe nga tebategeeza Electoral Commission ffe tunaba kukyusa nga tetutegeeza Electoral Commission. Buli kye twagala tukiyisa mu Electoral Commission tebategeeza leero fakiti tunaba kukyusaamu. Omwogezi wa poliisi Kituma Rusoke ayogedde ku kwemulugunya okw'abeesimbyewo n'engeri gye baanukudde wabula n'alemerako nti tebagenda kukkiriza beesimbyewo kutaataaganya byantambula ku makubo. Tuwadde evidence nti kubanga bakwotinga candidate Museveni. Candidate Museveni bw'olaba konvoyi y'engeri gy'etambula tolisanga candidate Museveni nga konvoyi ye erine borders evuga kubanga ne security y'engeri gy'ekola ki gy'etambulamu security tekikkiriza. Ye ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Mujenyi Byabakama annyonnyodde ebituukiddwako mu kafubo ka leero. Wabeera candidate waddembe okugenda mu bitundu by'eggwanga ng'atalaaga okunoonya kalulu naye jjukira nti abakandisi bwe baamala okusunsulwamu okwewandiisa baatuula n'akakiiko k'ebyokulonda ne bakkaanya engeri gye bagenda okutambuzaamu kampeyini yaabwe kitwanduyise harmonized campaign schedule program. Kati olina okutambulira kandi talina kugoberera ebyo. Frank Chiddu yakusakidde emboozi eno ku Rakes TV agaleero.